Obunkenke bweyongeredde ddala ow'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ono nga ye mukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform oluvannyuma lw'omusajja atannategeerekeka amannya ge na kigendererwa okubeera mbu amutambulirako. Kino kiddamu akatambi ke muli mu kulaba kavudde munda mu kitebe kya National Unity Platform n'era nga waliwo okwekengera mbu omusajja oyo abadde nga atambulira ku mukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kigambibwa mbu omusajja oyo tanaba kubeera nga ategeerekeka atambulira mu mmotoka namba UBL 289R n'era mbu abadde amutambulirako okumala ebbanga eriwererako ddala. Olunaku olwayo ne bamufunye ng'ali ku kikomera alaga akuba amasimu walingiza alabe ki exactly ekigenda mu maaso. Full details bajja beera nga bazituweera ddala ddala okuviira ddala ku sources za National Unity Platform n'era wootunuulira akatambi kano kiraga omuntu akutte akatambi kano ali munda mu kitebe kya National Unity Platform wali eri ekavule mwasinzidde okubeera nga afiriminga omuntu ali wabweru oba akatambi ako ng'akakwata. Akatambi kankakulekereko olabe n'omusajja ono engeri gy'ali mu kubeera nga amaga watambula wadde eno wakuba amasimu kwegamba alagira ddala ayayuuya n'enjala emuluma naye ng'omulimu gwaliko tagenda kubeera nga aguvaako. Akatambi ke kano naye nga sinabeera nga nkakuterako kankusaba mbe subscribinga no ku SMX Media tujja kubeera nga omisinga updates.